oli muvuka muto oba mukyala muto otuuse mu mbeera egamba nti neesobola ovudde mu bazadde bo otuuse mu mbeera egamba nti nange njagala okunoonya obugagga kiki osobola okukola wammanga njagala ompulirize bulungi nnyo okusookera ddala sooka wekkiririzeemu ng'omuntu ogambe nze am a person of full age nkuze I have competent understanding ntegeera siri mulalu and am a person of sound mind buli kyenkola nkiraba ogambe ndi mulamu ate ndi muvubuka muto oba ndi mukyala muto sooka weezuula ogambe nganze kiki nnyina kisobola okutandikirako nyinawo obukadde bwange bubiri bwensobola okutandikirako okukola nti asibuyinayo mbusaba muzadde wange anaabumpa oba busatu kitegeera nti tajja bumpa ogambe kati nkoze nti okunoonya capital woba toyina zitandika oba oyina ezitandika lowooleza mwezi ezitandika entonotono z'oyina okulaba zikola ki capital ya determining omulimu gw'okola si ggwe abeera mu presumption noganze njagala kukola mulimu bwe gute ensobi abaana bagikola nnyo ate woba toyina nga nezo ebbiri toziina sooka ogambe kati nzizeeyo nnyina maanyi ngakolesa eki oyinza okugamba nti njagala okukola omulimu gwa miliyoni 2 miliyoni 2 nzifunye ntya woba wasoma ojja kunoonya omulimu gw'obwasoma ne woba tewasoma ogenda kugamba nti kanoonya omulimu nti tugeze ngende ku site mpeereze oba ngende mu kikubo nti kole container lwakuba gye emirimu gye mutaagala kuwulira naye ng'omulimu guba source of capital omuntu genda ku mulimu okole ekiseera ekigere ogambe nti wempeza miliyoni 5 ngenda guvaamu ntandikoko tosobola kubeera mu mulimu ng'onoonya bugagga omubeera mutukolera muba munoonya mwongera ku bugagga bwaffe si bwammwe kitegeera naye omuntu alina okukola akaseera mudda n'agamba nti naye kanneetenga omuntu n'atandika okunoonya ssente naye ng'azinoonyeza mu kintu kye yeetandikiddewo okulaba nti ate kimuwa obugagga kuba obugagga it is a stage oyinza okutandikira mu kuvuga boda n'okola akaduuka oba mukyala wo n'omukolera it is a stage bannayuganda obuzibu bwe twagala kibwatukira twagala obeere nga wooli awo leero enkyokeere ng'olina ebyahamu byonna byalina n'omusingako muganda wange otegeereza tujja kusanga buzira oba bajja kukuba amasasi ng'oli kwayiwo oyagala kubba sente bakola ki bakola nkole sente hamu azikoze ate hamu kyabakoledde ekyobugagga bannayuganda bannange abalaze nti kisoboka kyekyobugagga kyensobola okuwa ensi yange mwami Amisi Kigundu obadde ng'asaanuula obusaanuuzi bw'otunuulira percentage eri mu Uganda bannayuganda bangi bayimiriddewo okukozesebwa era batunuulira nga ewali future yaabwe bannayuganda beeroga ayogedde nti obugagga tebuva mu masabo bannayuganda beeroga beerwanyisa beeroopa beewalana naye ng'ekibeewalanya gy'emirimu gye bakolera mu kaseera ke kamu tugamba nti tewali mukozi aligaggawala ng'akozesebwa so nga twagyogeddeko naye nene era nga wogambye ensonga kati nga bagamba ekyokwerimba si kyakufumiitiriza kati ogenda otya mu ssabo okunoonyayo obugagga oba ogenda otya mu ssabo okunoonyayo promotion ku mulimu nga mukamawo akuwa omulimu mukolera nakasero kati ebyo mu ssabo ne nakasero bikwatagana bati olina kweyisa bulungi ku mulimu ne bakuwa promotion ebintu success and failure based on reason and reality si kyakufumiitiriza okukkiriza mu byawongo kankweka story kamu anyway not a story but I can give you a legal background abazungu bajja wano mu Uganda basanga nga kyabakalubirira nnyo okufuga bannayuganda nga tebabawadde embeera to cater for theya byakoola byokola bannayuganda basanga bakkiriza nnyo mu witchcraft kati kyabazibuwalira nnyo okuvuga munnayuganda nga kino ekyobusamize ne witchcraft tokiketalinze bali forced okuliyetinga gye tuyita witchcraft act ne bagireeta wano witchcraft act eyo ng'egamba nti omuntu wakwatibwa ng'akola ebyokoola alikwatibwanga naweebwa punishment ebiseera ebisinga baba bagobanga ku kyalo excommunication waliwo omusango baguyita Salvatore Book versus AG omusajja era bamukwata nti akoze ebyokoola naye good enough by that time baali baintroducinze mu common ekintu kye tuyita law of evidence it is not just enough to you to say that someone did so and so it is he who alleges the burden of proof lies upon he who alleges to prove that indeed such a person is accusing is guilty beyond reasonable doubt
kati omuntu tekyamalanga bumazi genda ku kooti kuloopa nti gundi akoze ebyokola wabula nga weetaaga okuteekawo evidence obujulizi obumatiza kati baabuuza nti ebyokola birwa tusobola obbiraba kuba byayise wano nga tebikola ki Tebiriiwo. Witchcraft Act by default ceases to be among the laws that are being practiced in Uganda because it could not establish evidence. Akitegeera nga tekigwa mu mateeka kati gwobeera okyali mu mbeera eyo ey'okwerimba mu buli kimu kyokola then you are not nabagamba okulimba si kibi naye weesanga ng'otandise okukkiririza birimbo byo obeera ofuuseyo wabulabe ennyo eriggwe kuba direct repercussion ez'okulimbako n'okukkiririzaamu gwe number one ki victim gwoba nakebera ng'oli mulwadde n'osigala nga weerimba n'ogaana okubira eddagala ogenda kusereba nga tukulaba era okutuke mangu ekyokwerimba kibi nnyo so reason and reality awo nnyini weeri wakati success and failure based on reason and reality ebintu birabe nga wokola ki nga webiri lekerawo okwerimba why you playing tricks with your mind 1 + 1 = 2 singa bannayuganda bonna era nze nabagamba nti nabawandiikira akatabo not to era basinga asoma akatabo nagamba ono hamu alimba nga tatulaze yafuna bugagga biki kana akatabo nali seewandiikako era nojja kusanga mu linnya lyange ono mirundi giwera 10 guyinza okubaamu nga gumu ebyo nze ndakuwandiikira akatabo to challenge your mind. This book, its intention is to kickstart you to the direction of reason. Naye abasinga tebaagala kasoma ate basigala bakola ki bawakanaze sawandiika katabu kunoonya bugagga era obusinga nabugabiranga bwereere mu library zonna nabugaba amasomero agasinga nabugaba katabu kataddemu ssente esowa mu miliyoni nga 8 naye nga babugabi okuza okusobola ene mu Uganda alina obusobozi obukagula. Trust me bannange singa osoma akatabo kano with an open mind essimu yange eryokke woba ofunye embeera nga togitegedde osobola okunkubira okuneebuuza but if I can get you to reason nze mba nkuwadde obugagga. Kyenjagala okubuuza bino byonna ebintu obyogera oli mugagga reality naye oli so open oli muntu wa bulijjo ojokinga n'abantu abalala otambula n'abakozi bo kiki ekiri munda emabega wa Miss Kigundu nanti kati ekitali mu bagagga balala Miss Kigundu kyova omulaba nga alinga waali nga ogambye ndi free lwansonga nagambye olina okwawula obugagga kwa Miss Kigundu. Miss Kigundu kimufuula obugagga ze ssente wezimukuŋŋaanirako afuuka omugagga wezimuvaako nkye tojja muyita ki mugagga naye ate eze based on reason neefumiitirizaako nze sikkiriza bya ku nsi bino these materialist things sibikkiriza kuntuuka ku mutima na ku mwoyo mukutima na ku birowoozo ne ku mwoyo lwansonga ebyensi bya ku nsi. Miss Kigundu ayawukana nnyo ku byobugagga byakola ki wenkeera leero ku makya nenkwata byonna binyina nembikuwa gwaba afuuse omuki omugagga. I still remain the same ate kati kikyenyina tulina amagulu abiri tulina emikono ebiri gambye nokugamba gwe kyenkusinza kufumiitiriza kyakufumiitiriza okukkiriza mu Katonda kuba tewali kintu kyebeerayo nze ni musajja mukkiriza nnyo era nzikiriza nnyo muki mu Katonda era nkimanya ebyokunsi byakunsi ate byakaseera biteekwa kuba obudde tulina butono naye ffe Qur'an etugamba nti temufuubaniranga nnyo byakunsi nga abatagenda birekawo. Nyinza okuyisa mu bufunzefunze nabbi Yiisa namwe muyita Yesu lumu aba agenda okutambula temukkiriza byakunsi kyenjagala obbagira mu sitore eno temukkiriza byakunsi bamalamu myoyo gwe ng'omuntu osigala oli muntu ate era mbakubiriza nti ogaba y'omu ku capital asinga mu nsi buli lw'ogaba Katonda akuddiza mu mbeera kyotasobola naawe okukola ki. Nze ekimu ku kinyambye okufuna ssente ndowooza ngaba nnyo era abantu bakyogera nnyo nti amwamya Miss ng'agabanye ssente. Era muganda wange lumu yaŋŋaana naye ssente ozigaba nnyo tezituggweko ne muganda naye nga abatazigaba ate tebakola ki tebaziina. Kati kyengezaako kulaga tokkirizanga ebyinsi okukumalamu. Nabbi Isa alayhi salaamu lumu abeera alina gy'alaga nga agenda okubuulira enjiri n'atambula ne swaba ne bapaakingira emigaati esatu ne batuuka enjala ng'ebaluma. Nabbi Isa n'amugamba leeta emigaati egyo tulye
Sahaba namugamba nti namugamba batuwadde emigaati nambuza batuwadde emigaati mika namugamba emigaati 2 namugamba ngajjukiranga batuwadde 3 namugamba kale tunaalidde tusukutwe ne basomoka ennyanja nenge ennyanja Nabbi Isa akola ekyamagiro ne batambulira ku lugoye lwe baayina ne basomoka ennyanja obatuuka emitala namubuuza ku kino Katonda kyolabyakoze wano yogera ngo batuwadde emigaati emeka tuve waka Sahaba namugamba nti wallahi nkulayira batuwadde emigaati emeka 2 Nabbi Isa namugamba nti kale twongere tunaalya edda wabeera batambuddeko ne basanga omwana omulwadde Nabbi Isa namuwonya namugamba ku kyamagalo kino kyolabye omwana ono w'obuwala gutuwonyezza abadde anaatera okufa batuwadde emigaati emeka Sahaba nagamba nti wallahi batuwadde emigaati emeka 2 Nabbi Isa akola ebyamagero nga 3 naye okuyisa mu bufunze ogenda mu maaso ne basanga entuumo z'ettaka 3 Nabbi Isa n'alagira entuumo ezo ne zifuuka zaabu ebyobugagga golodi we zifuuka zaabu Nabbi Isa n'agamba Sahaba nti entuumo zino 3 emu yange endala y'omuntu yalidde omugaati ogumeka ogwokusatu Sahaba n'agamba totawaana omugaati gw'okusatu nze yakoze eki nze yagulidde Nabbi Isa n'amugamba nti naye ono golodi twali mulese ne tweyongerayo okugenda kitwatulese twali bali balina gye balina okubuulira enjiri golodi tunadde tumukola ki tetumusanga Sahaba n'agamba ate kati wano wali ebyobugagga nze nvaawo ugenda onaakola ki onaasanga Sahaba abeera akyakkitana ne golodi kuba yali mungi nga tasobola musitula abasajja ne bajja abasajja baali 3 nga ababbi ne bamusanga ne bamukuba emigo miyitirivu ne bamutta ne bagamba golodi kaba mutwale wabula mu bo ababiri ne badde ebbali ne bagamba naye entuumo zino 3 singa buli omu atutekeemu kitundu ffe 2 ziba zitukolera ono owokusatu lwaki tetumutta ne bamugamba naye nga tetunnamutta tusooke tumutume mu katale atuleetere ekyokulya engeri gye tugende ewala tugende nga tukuse oba amutuma mu katale watuuka mu katale n'agamba nti naye ndabye entuumo za golodi 3 eno emmere y'abano wasi giteekamu obutwa entuumo ziri 3 zonna nezikola ki nezitwala omusajja waakomawo tebamulina nakuba madaalawo nga bamukuba emigo mizibu ng'omusajja afa nga badda ku mmere nga balya osanga mulimu obutwa naye bamukuba mangu nnyo basobole okumwomera ne golodi waabwe batudde nga tewali abakola ki abatawaanya awo naakulaga nsi kati webaali emmere nabo ne bakola ki nebafa Nabbi Isa atambula okuva gyali yasangayo emirambo emeka 3 n'ogwa musajja we ne golodi ng'alawo kati kikulaga mu sitole eyo nti tokkirizanga obulamu bwensi okukola ki okumalamu bino byoya byanswa kuba naffe ffennyini n'obulamu bwennyini tulina okufa ate nga what complete life is death kati omuntu olina okusigalamu obuntu bintu byonna byokola ki byokola mu mbeera emu